أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. atenderezebwa mutufuba okutenderezebwa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyengana emirembe tusaba bidde eri omubaka sallallahu alayhi wa sallama wamu ne ashabu ridwanullahi ta'ala alayhim wa ardah. Abooluganda ab'ekitiibwa mbaniriza mu musomo gwaffe ogwa tajwid al-Qur'an al-Karim nateera nga tusala amagezi butya bwe tusoma ekitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tukitereeza nga bwe kyakka ku mbaka sallallahu alayhi wasallam, nga tuli ku bitendo by'ennukuta nga tutunuulira ebitendo by'ennukuta ebyo ebiina opposite, ebitendo by'ennukuta ebiina ekyennyume. Era mu kitendo ky'ennyukuta kye twasookerako twayogera ku kitendo kya hamsi ne tugamba nti hamsi bwe busirifu obubeera mu nnyukuta. Ennyukuta nebeera nga ebeeramu omukka mungi, eddoboozi ne libeera nga liwulikka kitini. Ne tugamba ze ennyukuta 10 fahathahu shakhsun sakat. Then opposite w'ekitendo ekyo ze ennyukuta esigaddewo ennyukuta 19 eza jaharu. Then ne tulaba ekitendo ekirala ekya shidda ne tugamba nti shidda erina ennyukuta 8 ajid qatin bakat. Ne tugamba nti ate ekyennyuma ekya shidda ye arrakhawa obunafu. Nabwe kityo ne tulaba n'ekitendo kya bainiya. Olwaleero biiznillahi tabaraka wa taala tugenda kulaba ekitendo ekyokusatu era ekirina ekyennyuma kyakyo ng'ekitendo ekyo bakiyita al-isti'la. Era nga isti'la ekyennyuma kyakyo ba opposite yakyo al-istifalu. Naam, al-isti'la ekitegeeza ne al-isti'la kyeki lughatan mu lulimi. Ekiyitibwa al-isti'la mu lulimi Oluwarabu kyekiyitibwa al-irtifa'u. Ekintu okubeera nga kisitufu. Ekintu kasita kisituka ne kibeera kisitufu nga kiri waggulu, tugamba nti ekintu ekyo isti'la. Abawarabu bo ekintu kyonna ekisusse ne kibeera waggulu kiyitibwa al-isti'la. Mwe muva ekigambo al-a'la, sabbih isma rabbika al-a'la, tendereza erinnya ly'omulezi wa Allah oyo ali waggulu. Mwe muva ekigambo isti'la, ekintu ekiri waggulu. Irtifa'u, ekintu senga kisituka waggulu kiyitibwa al-isti'la. Tayib, wastilahan ate mubasomi ba Qur'ani ey'ekitiibwa oba mu lulimi luno olwa tajwidi ekiyitibwa al-isti'la tasha'udu sawti ila al-hanaki al-a'la inda an-nutqi bil-harfi al-musta'la. Kwe kubeera nga eddoboozi lisituka ne lidda waggulu mu kiseera mwe twatulira ennyukuta egejja. Eddoboozi lisituka ne lidda waggulu mu kiseera mwe twatulira ennukuta egejja. Eddoboozi ne lidda waggulu ne kireetera eddoboozi eryo okubeera nga ddene mu nnyukuta eyo. Oba tegereka bwe tuba twatula ennyukuta eyo egejja, eddoboozi lyayo lisituka waggulu ne libeera nga lisaasaanira waggulu oluba, era n'olulimi eno ku ntandikwa yaalwo ne lubeera nga lusituka waggulu olw'obuzito bw'ennyukuta eyo. Oba tegeka ne twatula nti qo. Era hurufu ennyukuta ezigwa mu isti'la ensitufu sabatun. Ennyukuta ensitufu oba ezigejja lubeerera ziri musanvu fi qawlihim, nga zikuŋŋaanira mu kigambo ky'abamanyi khussa daghtin qidh. Tuva Imam Ibn Jazari rahimahullah yagamba wa sab'u ulwin khussa daghtin qidh. Wa sab'u ulwin, ennyukuta omusanvu zigejja n'ayogera ekigambo kyazo mwe zikuŋŋaanira naga nti khussa daghtin qidh hasab. Zikuŋŋaanira mu kigambo ekyo khussa daghti qidh. Oba tegereka nabwe kityo buli we twotula ennyukuta ezo lubeerera zigejja, eddoboozi lisituka ne lidda waggulu
ne lizisaasaanira waggulu w'oluba olwa waggulu. Ate entandikwa y'olulimi n'ebeera ng'egejja esituka waggulu, tugisitulamu ne tugamba ko, kho, so, bo, owulira obusitufu, bo, gho, ekyo kitendo, po, ko, vo. By the way, ebimu ku bitendo bye tulina okubeera nga twetegereza nnyo olw'ensonga nti abooluganda babitiibwa. Ekitendo ky'obunene n'obunafu kitendo ky'amaanyi nnyo, kireetera ennyukuta okubeera nga ennyukuta eyo eyawukana ku ndala. Oba tegereka tulina kyetegereza kati nga to, senga osoma to nga togigezezza ojja gisoma ta, ojja gisoma nga taawu. Olaba ennyukuta ebadde to n'ogisoma ta olw'okuba nga ogijjeko ekitendo kyaki ekya isti'la. Nabwekyo ekitendo ekyo kye kiyitibwa al isti'la, obusitufu, nga tugambye nti eddoboozi lisituka waggulu w'oluba olwa waggulu mu kiseera nga twatula ennyukuta eyo egejja. Era ennyukuta ezigejja olubeerera ziri 7 zikuŋŋaanira mu kigambo khussa, dagtin, qidh, kha'u, sadi, dadi, ghaini, ta'u, qaafu ne dhaa'u. Naam. Opposite y'ekitendo ekyo ennyukuta we bategezze ekola ki? We bategezze etoniwa, kye tuyita al istifaalu. Al istifaalu okutoniwa, ennyukuta n'ebeera nga ekola ki? Etoniwa n'ebeera nga tegezze, oba tegereka n'ebeera nzikakkamu ne olulimi ne lutasituka. Era kyova nti Abawarabu batugamba nti al istifaalu ekiyitibwa istifaalu mu lulimi al inkhifadu. Al inkhifadu kwe kubeera nga ekintu kibeera wansi ne kikkakkana oba bwe bukkakkamu, oba tegereka. Wastilahan ate mu basomi ba Qur'ani ey'ekitiibwa batugamba ekyo bayita al istifaalu عدم تصعد الصوت إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف المستفل. kwe kugaanibwa kwambuka kw'eddoboozi ekibayita istifaalu obukkakkamu, kwe kugaanibwa kw'okusituka kw'eddoboozi, eddoboozi ne ligaanibwa okubeera nga lisituka mu kiseera ng'oyatula ennyukuta eyo ezikakkamu oba ennyukuta eyo etoniwa. Mu kiseera ng'oyatula ennyukuta etoniwa eddoboozi terisituka waggulu. Era n'olulimi ku ntandikwa yaalwo terusituka wabula lusigala wansi, yankhafidu, lusigala wansi, oba tegereka olulimi nebeera nga ennyukuta eyo efulumye mpeweevu nga ntini, nga bw'onagamba ba, ta. Oba wategereza olulimi mu kamwako ng'oyogera ba, ta, ku ntandikwa yaalwo terusituse. Ate n'eddoboozi nalyo terikuba waggulu w'oluba, lifuluma bufulumi nga olulimi luli wansi, kye tuyita istifaalun, yaani ekintu kiri ennyukuta eyo efuluma nga mpeweevu ng'eri wansi, ba, ta, tha. Era hurufu ennyukuta ezigwa mu kitendo ekyo ekya istifaalu baaqi hurufu lhijaa'i ma ada ahrufa al-isti'laa'i. Ze ennyukuta zonna zonna ezisigaddewo ng'oggyeko ennyukuta ezigejja, twagambye nti ennyukuta ezigejja ziri mmeka? Ziri 7: khussa, dagtin, qidh. Kati oggyako ennyukuta ku nnyukuta 29 Oluwarabu ennyukuta 29 ezikola olulimi Oluwarabu, bw'oggyako ennyukuta 7 ennyukuta ezisigaddewo zaki? Ennyukuta ezisigaddewo zonna za istifaalun. Era ekifaananyi kino watuwaddihu surataani attaliyataani ittijaha sawti fi lharufi almusta'la walmustafil. Ojja kwetegereza ekifaananyi olabire ddala ennyukuta butya bwe zifuluma ku nnyukuta olulimi lubeera mu mbeera ki? Nga ennyukuta zifuluma ezo ennyukuta ezigejja n'ezo ennyukuta ezitoniwa. Mu nnyukuta ezigejja ekyokulabirako nga al-qaaf, qaaf, qa, 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 eddoboozi likuba waggulu, ate olulimi eno gye lutandikira ne lubeera nga lusituka qa, qa, qaaf. Ate ekitali mu kaafu woga kaaf, ka, kaaf, kaaf, ak, ak, olulimi lubeera wa? Olulimi lubeera wansi. Nabwe kityo ennyukuta z'Oluwarabu tuzaawulamu emiteeko ebiri: ennyukuta ezigejja olubeerera n'ennyukuta ezo ezitoniwa
olubeerera. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.